Ng'eggwanga lyetegekera okwanjula embalirira y'omwaka 2019-2020 ebitongole bya gavumenti byolesezza ebintu bye bikolera bannayuganda. Ebitongole bino byatandise na kukumba okuva ku kibangirizi kya ssemateeka mu Kampala wakati nga byolekera Kololo. Omwoleso guno gutegekeddwa Ministry y'ebyensimbi ng'eri wamu n'ekitongole ekiwoza ky'omusolo mu ggwanga ki Uganda Revenue Authority nga Ssaabaminisita Dr. Ruhakana Rugunda yagutongozza. Bw'abadde ayogerako eri ebitongole bya gavumenti bino, Ssaabaminisita abisabye okwongera okuteekawo enkolagana n'abantu ba bulijjo kibasobozese okulondoola enzirukanya y'emirimu gya gavumenti ku nsimbi eziweebwa ebitongole bino mu mbalirira evujjirirwa bannayuganda abawi b'omusolo. This is geared at ensuring the effective delivery of services across the various sectors within government. Dr. Rugunda bw'atyo aliko byayanjulidde abantu naddala ebyo gavumenti byetuuseeko mu mwaka gw'ebyensimbi 2018-2019 ogugenda okuggwako wakati mu kusoomozebwa okutali kumu nga wanaanokoddeyo ekyokwongera ku bungi bw'amasannyalaze mu ggwanga, enguudo ez'enjawulo ezizimbiddwa, okutondawo emirimu n'ebirala bingi. The NRM government is committed towards enhancing infrastructure in order to further lower cost of doing business and facilitate the private sector. Ebyobulamu, ebyenjigiriza, ebyobulimi ssaako n'ebyensuubulagana wakati w'amawanga amalala nabyo gavumenti esoboledde ddala okubiteekako amaanyi. In the education sector, government has managed to universalize primary and post-primary education, and over 92% of parishes have government-aided schools. Minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija naye asabye bannayuganda okuwa emisolo gyonna egyetaagisa kisobozese gavumenti okuvujjirira obulungi embalirira y'eggwanga. Abakulu okuva mu bitongole ebyenjawulo omuli ekiwoza ky'omusolo, eky'ebyokulonda n'ebirala nabo baliko bye boogedde. And we are showing you here where your money goes and what we do with it. Ours is a process. It's over a long period of time, over 2 years, 3 years, because with elections we can't wake up on Monday and hold elections on Tuesday. Bino bituukiddwako mu kiseera nga bannayuganda beeteekerateekera embalirira y'eggwanga egenda okusomebwa nga 13 omwezi guno nga yakuwemmenta obusaana kyokka nga ku zino obusa obuli eyo mu 30 zigenda kuŋŋaanyizibwa ekitongole ekiwoza ky'omusolo okuva mu musolo ogusasulwa bannayuganda. Kalungi Betty Gerard Mutumba, Delta TV Amasukkulumu.